nga mmaze obabulira ebyo ngenda bawa olugero lwa kabaka. Wuliriza nnyo, abadde akwogeza mugambi vaako mala okuwuliriza. Waliwo kabaka omu, y'omu ku bakabaka abasinga okubeera obulungi, ali mu byafaayo. Naye ekyewuunyisa nti mu nsi muno ne bw'oba n'ebitiibwa bitya, naawe osobola okwegamba nti sijja kuweza myaka bwe giti. Kati mu nsi yonna naggaga nambe mutasobola kutuwagala nti anaamala emyaka 2. Otuuka n'okkiriza nti wadde oyina abakuumi naye ojja kgenda. Kabaka yatuuka n'akiwulira ng'agenda. Yalina abakyala 4. Abakyala 4 ng'abaagala nnyo, naye ng'abaagala mu ngeri gye bajjamu. Yalina omukyala ow'olubereberye gwe yabeera naye, nga naye akyamulina teyamugoba, naye nga tamussaako nnyo birowoozo. Ng'alina omukyala namba 2 ng'amwagala, oyo ng'amuwa obudde naye. Ng'alina omukyala namba 3, mukyala namba 3 ng'amwagala nnyo kwoyo ng'attirawo n'abantu. Ng'alina omukyala namba 4, namba 4 nga muganzi nnyo era nga ye tebaawukana. Buli wabeera omanya nti namba 4 waali kijuujulu, kito akikuumira ku kido. Ndowooza bwe njiri mujja gitegeera. Munnange gamba nti otyo kabaka obukadde ne bumuyinga, obulwadde ne bumuluma, otuuka ekiseera ng'oli mukadde nga tokyalwala bulwadde, kati ng'olwala bukadde. Awaali bulwadde nga waliwo bukadde. Kati omukulu yali alwadde obukadde, n'akiwulira ng'agenda, n'ayita omukyala namba 4 ono omuto amubeera ku lusegere bwe batayawukana, n'amugamba nkwagadde nnyo naawe okirabye. Okuva lwe nakulaba ne nkutegeera sina kye sikuwadde, era nakaakati ebyange byonna bibyo, naye ŋŋenda kufa. Naye mu kufa kwange neesuubiza tengeri gy'onjagala ennyo tugenda ffenna. Obawulira amaloboozi g'owulira gonna agawakana ga kikazi. Tegeeza bakazi mmwe, kale mulize sitole. Omukazi n'ambanya n'amugamba kw'okuba onjagadde, ondabirira buli kadde, ofuba okulaba nga nkuuma standardi, onfudde wa mulembe nnyo, bonna abandaba banneegomba naye njagala ggwe. Naye bw'oba ofa ogenda wekka. Ogenda wekka, nze nange nzirayo ewaffe. In fact nyinza ofuna omulala njagala. N'amugamba nziriraamu, n'amugamba g'amazima, saagala nkulimbe kabaka, saagala kulimba swiri darling, mumpeeyo obugambo bulala bwe mukozesa. Kamonde wangi nga muyina amannya mangi, amannya gonna n'agajjayo, n'amugamba go ge mazima, onjagala nnyo, ondabirira, onfaako nnyo, sirina kyenjula, naye bw'obanga byakufa dda gye wava nange nzire ewaffe. N'amugamba kale kankuweyo ekirabo, sigenda naawe ate era sigenda fumbirwa, nzira buzika. Oyo n'amuvaako n'akuba akasimu n'ayita omukyala namba 3. Namba 3 n'amugamba nkwagadde era akukwatako gwenzita. Yes, ekyo nakugamba, akukwatako obulamu abusiibule. Nkulwanidde entalo nnyingi, njiyeewo omubiri ku lulwo.
naye mpulira nga nkuze ate ngonze ntuusa okgenda eri bajjajjange bonna gye baalaga nabadde awo ne neesuubiza nti mukyala wange namba 3 nga bwe nkwagala bwe nti ate naawe bwonjagala tugenda ffenna. Mukyala namba 3 n'amugamba omanyi onjagadde onjagadde ekituufu kyo osse n'okutta abantu ku lwange naye bw'obanga otuusiza okufa ng'ogenda bajjajjaabo gye baagenda sijja kulaba nkulimbe sigenda naawe era nze bw'ofa bwe tukuziika leero ŋŋenda kufuna omulala. Mukyala namba 3 yayogera mazima. Oyinza okulooza nti namba 4 yakoze bubi naye namba 3 yamugamba nti nze nfunirawo omwami omulala mulage omukwano gwe gumu. Musajja nga yeegayirira byonna byonna byenkoze ne bye nakola okukufuna emikolo gyonna n'amugamba byonna obikoze naye bw'oba otuusiza okufa oba tokyali baze ŋŋenda kufuna omusajja omulala bw'oba okyanjagala tofa bw'oba onkooye fa. Naye ng'ekituufu kabaka emyaka gimugenzeeko jjukira abakyala ofuna bato ate nga gw'oli mukulu wabaawo nga tona basisinkano basisinkana bukulu nange nga n'oyo amuta. Kabaka ng'agamba abantu be mbadde nzita ku lw'omukyalo ono byonna tabirabyewo talina nansonyiwa nti agenda kugenda ew'omulala ng'ayita omukyala namba 2 ŋŋenda kukwana oyintinga olwaleero akasana kakakwokya osaanuukeko nteekeko amafuta ogende ng'ekikompe kiyiwa mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Kati wuliriza enjiri ayisa omukyala namba 2 kati waliwo abuuza nti eyo njiri ki ng'oyogera ku bakazi 4 muloko nabeera n'abakazi bameka kakkana. Ayisa omukyala namba 2 twatandise ne namba 4 muto 3 yamwatulidde amugambe bw'ogenda nfunirawo omulala kulumbe. Namba 2 n'amuyita n'amugamba nnyabo nayise ono ye n'amwatulira n'amugamba mpise namba 4 era nsaba okwetondera okuba nti mbadde mbeerawo naye mbeerawo katono mbadde mbeerawo nnyo namba 4 nga mbeerawo nnyo ne namba 3 kati gwe nkuwa obudde naye si bwonna naye nsonyiwa kati nja kukuwanga obudde bwonna nneeyama era webale kunjagala n'okungumiikiriza nakwongerako namba 3 ne 4 nali manyi ogenda naye n'osigalawo owulidde. N'amugamba naye nkuze era mpulira ŋŋonze nzirayo eyo bajjajjange gye baagenda nange gye mbandaga naye neerowoozeza ne ŋŋamba nti balinga bwe bandisappointinze gwe ŋŋenda naawe. Mukazi namba 2 n'amugamba nagumiikiriza ekyokunteekako 3 ne ngumiikiriza n'ekyokunteekako 4 saagenda naye kino ekyokuba nti ogenda kufa ekyo fa sigenda naawe. N'amugamba sigenda kufa naawe naye n'amuwa offer n'amuwa ekirabo n'amugamba nga sifudde naawe kino kye ŋŋenda okukola ŋŋenda kutegekera amaziika naawe ojja kusiima ŋŋenda kutegekera amaziika naawe osiime tugenda kuwa entaana ennungi ng'erimu ne wifi tugenda kuwa kofini esinga obulungi bandi zijja kubaawo mulambo ogwo gugenda kuweebwa ekitiibwa mu ggwanga
nga bw'oli kabaka tujja nakulwawo okuziika ennaku nga ziwerako byonna banaye biba bifaanana oba bakuziikiddewo oba oluddewo oba wafa tujja kumala ennaku eziwerako nga kabaka emikolo gikolebwe nkuziike naawe gy'oli osanyuke. Mukazi namba 2 yasuubiza kabaka nti agenda kukola amaziika. Amaziika gali ag'akabenje. Kabaka n'abeeraawo atabitegeera yali asuubirwa era okuziikibwa. Kabaka bajja mumuziika naye mukazi we n'amatu yamugaa nja kuziika ojja kusanyuka. You will be happy by the decent burial that I will offer to you. Omukazi namba 1 gwe baalekawo gwe batafaako nnyo naye nga tibamugoba bajja ne bamulabako katono ebibye tebabimanyi na nnyo n'amugamba darling, I am here to apologize. Ennaku zange engeri gye ziggwaayo saagala genda mu geyeena nsaba onsaasire. Nakugatako omukazi namba 2 ne mwagala nnyo nenkugatako omukazi namba 3 ne mwagala nnyo nenkugatako omukazi namba 4 ne mwagala nnyo naye ogumidde ebizibu. Mbaagadde n'obudde bwange bubadde ku bo naye kati nkomyewo gy'oli naye weebale kunsonyiwa. Naye emyaka gigenze ebitiibwa mbibaddemu buli kimu nkibaddemu naye ngonze mpulira ngenda kufa. Ngenda eyo bajjajja bange gye bagenda naye nkwegayiridde tonkola ng'abalala. Abasatu bajjabo bonna bagaanidde ddala tewali n'omu akkiriza kufa nange. Oli omugole gw'omanyi gwendabirira ennyo yaŋŋambye addayo waabwe ŋŋende ewaffe. Omugole ow'okubiri yaŋŋambye kulumbe kwennyini afunirako omusajja abagagga banajja okunziika yandifunamu omuntu ye tamanyi na byakubeererawo byamulema ebyokubeerawo mbu ate kungubage ate olindeyo ennaku agenda kusengukirawo agendewo omusajja omupya. Omugole namba 2 aŋŋambye nti agenda kuntegekera amaziika amalungi. Kaakati oyo y'anaatuziika njagala onzikirize mugole wange namba 1 tugende ffenna mu kufa kuno. Surprisingly omugole namba 1 n'okubonaabona kwe yabonaabonamu n'amugamba nakwagala bwagazi saakwagalako bintu saakwagalako okunyirira saakwagalako mikwano gyo nakwagala nga ggwe era okwagalako newankubadde nga wansuulawo n'ogenda mu balala bonna okwagalako nakutereka kujjudde bugule era mu kaseera akano ak'okufa ŋŋenda kufa naawe tugenda aba. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga obitegedde. Zikubira omugole namba 1 agenze ne bbaawe mu kufa agenze ne kabaka mu kufa. Kabaka ne yeeyongera okubeera guilty ne yeeyongera okwesalira emisango ne yeebuuza obudde bwonna ekyabwonoonera eri yandibadde ku namba 1 akkiriza okufa naye. Olugero luno kye lutegeeza kati ky'oba owandiika. Abagole bano namba 1, 2, 3 ne 4 be bano. Asooka ono gwe baagala ennyo eyagambye nti bw'oddayo ewammwe kale nkwankuyambe sijja kufumbirwa naye nange nzira waffe sidda wammwe si gye banzaala gwe mubiri. Nga tulabiridde mubiri kebera omukazi akuliraanye. Abantu bonna abalungi n'ababi balabiridde emibiri gyabwe.
anaakuloga kyava akulema okutegeera yeekuba make-up n'anoga. Abantu balabiridde emibiri, abantu balidde kashi, bambala, abantu beefaako. Omugole namba 4 alabirirwa. Wabeera omubiri abantu bagufaako, era abasajja bangi abagagga tebasobola kutambula n'abakazi baabwe mu mmotoka, si lwakubanga bakyankalana mu bufumbo. Nedda, abakazi balabirira emibiri essaawa 1, 2, 3, 4 n'omugamba naye saavisi ino bamaze n'ogiteeka ku TV, kati waliwo abeesekerera n'akugamba egenzeeyo mpaamu eddakiika 5 n'addamu n'akwata buto ekikalaamu n'akulwisaawo ne musimbula 5 n'olowooza nti abadde abimaze, n'ayingira mu mmotoka akafo k'abakyala abafumbuka mu maaso n'abikula akalabirwamu kano akagundi akagira waggulu ako n'akaseetula n'asooka dda muli n'akola bw'ati emimwa. Omukazi namba 4 ali mu kintu wakati. Omubiri gw'abantu bagulabirira. Abantu beeyagala. People love themselves so much. Mukola bulungi. Nabagambye nga ntandika enjiri nti waliwo ekinnuma nti abantu bonna bali informed ku ntalo ezigenda mu maaso, tebali informed ku kigambo kya Katonda ekibaddewo ebiro n'ebisiibo. Bayibuli etugamba mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri eri ebitonde byonna. Makko 16:15 luwandiike. Makko 16:15 n'olw'e16 mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri. Go overseas and preach the gospel to every creature. Naye olwaba okusanga abantu nga bakuŋŋaanye nga banyumya ku njiri, buli boosanga baba n'olutalo banyumyako, baba n'ebitrendi nga bye banyumyako, enjiri tebagyogerako. Covid yajja 2019 mu ddakiika emu nga buli muntu amanye ekyokukola ataase obulamu. Very unfortunate nti bangi abaali bamanye ekyokukola baafa, baddukita baafa, abagagga abayonjo baafa, naye nga buli kyeboogera tamala na kuverifyinga. Yambala masiki ng'ayambala masiki, kuuma distance ng'akuuma distance, yasimulira mu kakokola nga yafunyiza dde omukono. Ebiragiro by'okulabirira omubiri n'obulamu abantu babikwatirawo. Information y'ebitazimba abantu baginyweza. Buli muntu abeera informed. Oba akola mulimo ki oba akola mulimo ki, omusanga amanyi Russia ne Ukraine, ng'amanyi USA ne China, ng'amanyi ani kati asinga obugagga mu nsi. Information bagiinera bagitambuza bagiriko. Nakati waliwo abawulira enjiri eno ng'ensonyi zibakwata okuva ku makya tebanayogera ku Yesu, boogera ku ntalo. Abantu beefaako. Irrelevant information irrelevant gye bali. Kiwandiike. Irrelevant information irrelevant gye bali. Ebitabazimba bye baagala okumanya, tebaagala kumanya bya bwakabaka bwa Katonda. Anyway, omukazi namba 4 oyo ayagalwa kabaka ennyo mubiri gwaffe. Omukazi namba 3 eyayatulira bba n'amugamba nti nze bwe baba bakuziika mulumbe nfunirawo omuntu. Bwe bugagga. Obugagga bwe tunoonya. Obugagga bukwasa abantu gw'otosuubira n'owulira nti baamukutte ne bakulaga ebintu by'alina ebizimbe ng'ensi yonna yagizimba dda. Abantu batta bannaabwe lwa bugagga. Abantu batemula. Omukazi namba 3 ono mugaziiko, alina ne hipsi. Kisoboka okuba nga si bugagga bwokka naye nga n'obuyinza n'ebitiibwa.
ebyo byonna bigwa mu kategori obugagga obuyinza ebitiibwa byonna byolowoozaako awo byoga nti akyekiikamu afe. Abantu baagala omukazi namba 3 kufiirawo. Nalaba omusajja omugagga yannuma n'afa mu kibuga omwonga teyandifudde yandibadde akyalu yali musajja mugumu baali bamuyita muhanji ne bakaanira ebizimba awo wansi awo n'agamba oba kufa nja kufa n'afa. Eno ensi nzibu nnyo. Omuntu ne bw'agamba nti nja kufa mujja kunzitanga lowooza nti no munaatya tematya. Abantu era bamala ne bakutta. Kirumira yatambulanga agamba nti bajja kunzita ne bamuttira ddala. Gwawulirako nga bakutta abaamutta naye weebuze baamuttira ki? Obuyinza, obugagga, ebitiibwa bittisa. Omukazi namba 3 muzibu nnyo. Bw'awamba obwongo bwo abalala bonna oba oyagala babonebone. So ng'osobola okubeera naye nga tobonyaabonyeza balala. It is easy and possible to live with power, with authority and money without destroying other people, without being selfish. Mukazi namba 3 awamba obwongo. Omuntu n'akwata ssente z'eddagala erijanjaba. Omuntu n'akwata ssente ezigula ekyuma ekiwonya n'akibuza oba n'abibuza. Neyeyongerako obugagga ne baleeta abantu ng'ebyandibayambye byali byakolebwako naye nga yabiteeka mu lubuto lwe. Namba 3 mukazi muzibu nnyo. Ate woofiira ye ku olwo lwennyini lwafuna omusajja omulala. Mukazi namba 3 bamuyita material. Money, material, power, glory, bitiibwa. Tuvuddeyo eyo. Ndowooza obitegedde gwe yabadde alowooza nga obwongo bwesulise. Musumba Bujjingo asomesa okuwasa abakazi bana. Omukazi namba 2 muwandiike. Friends and family. Friends and family. Abantu bangi abataasabye olwaleero ayina olukuŋŋaana lwa mikwano gye. Friends and family. Obudde bwonna ne bwera bwa friends, family. Friends. Abamu ne family baginyigiriza nnyo ne babeera mu friends. Ne bw'omugambako naye mikwano egyo. Mwami nga totulowoozaako naga nti owange tojja kundesa mikwano. Abalala abakazi babeera ku Facebook paka saa 8 gwa kiro. Nga wamuwasa nga atudde mu buliri. Ne weekyusa n'odde eno n'odde eri ng'akyaliko. Ne weekyusa n'odde eno n'odde eri ng'akyaliko. Omukazi namba 3 wa mutawaana nnyo. Omukazi namba 2 family and friends. Kyova olaba kabaka bwe yagamba nti agenda kufa. Omukazi namba 2 n'amugamba teweeraliikirira amaziika gange ng'eyamye. Family and friends, all they can do for you is to bury you decently. Kiwandiike. Family and friends, all they can do for you is to bury you decently. Actually, waliwo abasajja abali ku njiri eno oba abakazi nga omu ku bo ayagaliza muno okufa bamuziike bulungi basigaze maali n'abaana be. Kenkiddemu waliwo atakiwulidde. Waliwo abali ku njiri eno oba bakazi oba basajja ng'omu ku bo ayagaliza muno okufa bamuziike bulungi. Bajje bakole speech mu galubindi enzirugavu ensi ebatende. Basigaze obugagga nga beerabidde nti abukoze agenze. Buli kyotwalanga nga akikoze agenze naawe oba oli mu lugendo. Sulemaani yagamba nti it is all vanity. Timiseewo tumusomye ng'agamba atya? Timiseewo ki? Timiseewo ekisooka 6 olunyiriri lwa 7. Tetulina kye twaleeta mu nsi era tetulina kye tugenda kujja mu nsi. Omukazi namba 1 gwe mwoyo gwo awulira enjiri eno toddamu kweraliikirira. Lw'abakyala bali abasatu
teweemalamu lwa famire na mikwano, teweemalamu n'abintu, olw'ebintu teweemalamu. Faayo nnyo ku mukazi namba emu, gwe mwoyo gwo, kubanga ogwo kyekyokka ky'olijja mu nsi. Timisewo ekisooka essula 6:7. Tolina ku byonna by'olwanira ky'olitwala. Oba olwanira abakazi ojja baleka, oba olwanira abasajja ojja baleka, oba olwanira ttaka ojja ddireka. Buli ky'olwanira ojja kukireka. It's just a matter of time. Tetulinayo mugagga mu nsi asobola tusuubiza nti ali wano for 200 years. Yesu kyava agamba temutyanga abo abasobola okutta omubiri naye nga tebayinza kutta mwoyo. Kyova olaba nze olw'enjiri sina kyentya, ne bw'oba osobola okunzita omubiri, omwoyo gwange togusobola. Naguwayo eri Yesu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga okiwulidde. N'olwekyo nga nfundikira enjiri ya leero, teri kibonoobono kyeweetaaga Mukama okukuwonya, okwenkanankana okubonaabonera obwereere emyaka gyonna n'ogenda mu geyeena nga wali honorable minister, wali his excellency, wali his eminence, balina ebitiibwa byonna bye baakuwa, wali right honorable nankani, abalala wali gwe wenyini gwe wali osinzibwa his worship, your worship, nga wali queen, wali his oba her majesty, naye ng'ogenda mu geyeena. Tewali garanti nti omwoyo Mukama gwe yakuwa guddayo mu ggulu, kubanga bw'oguwa Setaani n'obulira mu byensi ku ssaawa eri esembayo wadde gugenda naawe, naye ogenda mu muliro. Revelation chapter 20 verse 13, 14 and 15. Ogenda mu judgment naye nga wandibadde wagiwona. Abantu abagamba give time to God. Abantu bonna woogererwa Katonda, abantu tebaagala kubeerawo nnyo. Ne bw'oba olina omulambo mu maaso awo, ng'omulambo guli awo, n'obagamba bannange ebyensi eno bikoma, ebyensi eno biggwaawo, omugenzi ono, era owulira batolotoma eri mu bitooke. Naye olwaki tatuleka ne tugenda? Ababuulizi b'okulumbe nabo atulwisizaawo, tugenda kulya mbizzi yaffe. Embizzi esingira abantu saaviisi. Astagfirullah. Embizzi abantu ebasingira saaviisi. Omuntu ayanguwa wano baagala saaviisi za chap bagende mu mbizzi.